Yes. Yes, olaba. Ekiriwo sawa zino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agezezaako okulaba nti asiibula ku baana nti bagumye emitima. Omuwala busi muntu mwebala kujukira omuwala busi muntu ndozola abakyali strong tugende ndozola bakyali strong babo ndozola babambi abana they are happy, they are so happy vuga gwe bibyo kumeba boy abalemesese baboyi baffe ndoza mukitegedde bulungi ye ensonga yennyini ndozo ulidde bagambye bakyagumye His Excellency none other than Kyagulanyi Ssentamu Robert abadde okulaba nti ate azena abakyalirako though andi ebintu byenno byakubula ate mulimu akakyala akagamba take next right take next left kambuziza naye ngezezaako okulaba nti ate ntuuka leeti naye kagambye take right nentekinga left muganda wange gye nadduse mweyengeri yokubeera take left take right. Next step is junction. Mama. Naye His Excellency abadde ava kubeera nti ate abakyalirako ne baguma n'abagumya n'abagamba government yaabwe nga weetabaagala manyi yayogera frankly weetabaagala weyalemesezza ekivulu period naye abaana bagambye we are still wrong kyayi mukulembeze ku kamera wamu ne Kayango mukali abantu bakubuhaga nga abana betusinga tulwanirira nga fa batuja survivors movement kakati bwembeerawo bakirabira ddala kyalaali go watocha movement Uganda bemulaba abeetika kesi ne tugenda ku Saudi Arabian Embassy ne tugenda ku Paris mulwanirira baana bano ba Queens and Kings obalabye oti abagambye bati bakyali strong era nze mfunye amaanyi mangi nyonyonyonyonyo okulayo kulwana kugulauli tugenda kudda tulwane gwe musaba bana abana tubaagala mu kisingezo abuza bavudde mu detention naye mwe abaza ikabona bavudde mu detention kembalabyeko kombo wadde haga ndakubuka mu bbanga netalidetalidawo najja kutuulira nakawa Bobi abana bagamba batya abaana bagumu abaana balina amaanyi bamalirivu mpulira bo bagambye ekintu kimu nti temuze era bwedda tutulindiridde ekikulu kikole ki kibeerewo mpulira sente zonna ezibamu twawulira nti pulezidenti yazituwa zitutwale waka Kyagulanyi Ssentamu ate tumulabyeko n'atugumya n'atugamba nti mugume ate ffe tuli bagumu okusinga nammwe banange munansonywere kajekola naye kana akakazi kambuziza kangambye take right kagera bulungi nekanga Ibrahim take right engamba okay sister nagezo okuddabuka ntuteri kwa wirisizi nendokebera mbabuuza muliwa His Excellency bagamba akakazi ako wageze wulira lulowoozi lwako lulungi n'ofuna ebizibu naye mbebaza nendoza ensonga z'abaana muzirabye abaana bakyali strong leka tugende ate ekiddako Okay, let me have it. I can put up Bobi
Oba badde weetezi president. Bobi waiting for life. Olo wakwa ekifaananyi oli wulira otya okowekowe tebugwe banange already kitu banange kitabuse wano kitabuse boya ate katukavuma ke ayi kasitabeerako mumukuume anti najja fotuwa ndowooza olaba omukulu waali wano wennyini Akyali mukulembeze wali mu nsonga eno ndowooza olaba omukulu muganda wange John abantu ab'enjawulo excitement nene nange amubonze ne Edi mutu amubonzeeko omwana amusabye Edi amubonze excitement nene Essanyu si kubakerera enduulu kulaga ssanyu olw'okutegeera wali Edi maama n'oli azabyembo ndowooza olaba bulungi wano ekigenda mu maaso His Excellency bamuleetedde kye bayita oluwombo His Excellency ndowooza olaba akayimba akali mu background Jennifer tugambire ku Jennifer oyo omukyala asobole okulaba nti akendeeza obukambwe ake kayimba akali mu background nga nno yakayimba ebiseera ebyo nga Jennifer Musisi yeefudde nampulira zibi oyo yakayimbira eyo embeera eriwo ssaawa zino aselekta Devi omwami oyo waali nnyo oyo omusajja taselektinze muziki ebitooke byebigwa muganda wange Vice President ate yo nga gwe bayita omunubbi waali nnyo ayembeera eriwo kati gwe natana bakubeera nti otegeera abantu b'e Dubai abantu b'e Sharijana yeno embeera eriwo nsaba gwe batuddewo Ali Kasirye Nganda mulya nnyama waali nnyo amuwada nku nnyingi waali nnyo akayemba solo abaana abagakola ogalaba boyi abaana gadi kwe bali bagakola boyi bali ba Edi mutwe boyi balina ennyama boyi olaba nnyama abaana bagakola emikono heve boyi ogukwatako n'oguwulira abaana bakola amavako wano mu Kampala Road mujja kuddeeyo banono be bali okuggala omukulu sayidi eno anagasima encha kale ngenda gendako bagita timu eno wagita timu bagita timu stress timu no stress lindako soko yimirire lindako abantu bakalabe abantu bategeere bulungi njagala lindako oyina bu design bwokubye Dax Vibes lindako Dax Vibe akayimbako yakayimba bulungi sikawano lindako Dax Vibe akayimba inawe yakayimbira n'agamba owaba olabye wabo njagala abantu babulabo baddala ebuli kale lindako
eno gye bayita tiimu kwetega bannange yayambadde kano si bwe buno budizayini obupya obwakajja we buno waba president nze nsoose okukambala wano mu UAE obadde okimanyi nze nsoose okukambala wano mu UAE lagayo omulala balage abalala bali mu wakalaba ddi wakakola ddi webereremu nakalaba conference ya president ng'akambadde conference nga bali kamwoca ne ngamba kana akambalo sisobola kasuba ng'omukulembeze azze wano mu Dubai olwo atuuse akambalo kakola ddi jjukira press eyo yaliyo lwa Monday press eyo yaliyo lwa kubiri Monday tegeeza wiiki tenaba nakuwera naye gwe oli mu Dubai ne bakatungirawo ffe tubeera wakatungisizaawa eno Uganda nakajja Uganda ng'era yakandetera KI mukulembeze abeera n'omukulembeze namugamba bugambi nakuba bukubisimu ne mugamba kenjagala KI ng'era bannanga ayagala dress eno ayagala dress eno connecting KI mukulembeze n'ennyini ali ku live ondabye ndaba n'ebintu kebiri naye nga bannaye ndi musanyufu buuza kulaba olaga essanyu lyo abantu babuuzeeko kuba omukulembeze alabiseeko eri abannayuganda wano nabadde n'ennaku y'amaanyi nga basazizaamu konsati ya pulezidenti waffe ey'okuyamba baganda baffe abali mu awil naye amannya gange nze nabakoza iva naye nga abasinga bamanyi nga boss lady wa NUP gwe bawulira bavuga sipiidi omumanyi nange neetya naye nga ndi musanyufu ndi wano ku Lwombo restaurant pulezidenti waffe waali akyafuna ku kyakulya tulinza ebigambo byebiwoomu tubyetegekedde era tuli basanyufu nnyo ate era twebaza pulezidenti waffe ne komiti yonna okubanga ayagala bannayuganda ng'ayagala abantu be y'ensonga lwaki ali wano okubanga yabadde azze okuyamba baganda baffe naye ng'era muli ngeri yonna kyemanyi tujja kumenyamenya amakubo nga tuli wamu n'ekigambo kya pulezidenti tujja kuba nga tuyamba baganda baffe naye nga tuli basanyufu wano e Dubai okubanga tuli n'omukulembeze kati waliwo abanyampi abakoze ekisoboka ekivulu kireme ebbaayo kyogamba bakugjeeko essanyu oba pulezidenti yakuzizaamu amaanyi wagambye ekivulu kigenda kubeera ekivulu ekyo contribution ye yegenda kubeera agikola online owulidde otya nzizeemu nnyo amaanyi nze ŋŋendera nnyo ku kigambo kya mukulembeze wange kyayogera kye tugenda nakyo kubanga yetasobya so kyatukwasiza ennaku omunyampi oyo bannange mukulu KI mukulembeze tulina omukyala bamuyita Sham Events eyatandika olutalo luno naye yaluggulawo agenda nga wetugamba wulira nga wetugamba nti wuliriza nga wetugamba nti Museveni tajja gakola kitajja gasema kakati Sham Events tagenda kutusobola yesimidde ekinnya ky'entaana bannanga ate yesimidde ekinnya ky'entaana wano mu UAE bano bakaliyoki baleeta tuli bakambwe nnyo kubanga twagala baganda baffe badde Uganda kyatulumye naye omukazi ng'omuzadde ng'omuzadde ng'omunnayuganda n'atayagala kulumirwa baganda be ye n'avaayo n'ateekawo palapata ne banna ba NRM abamuhozi abamupushinze ekintu ekyo kibi nnyo kati yasiriza kubanga ekivulu bakisazizaamu era abadde musanyufu kubanga abadde yeewama nti tekijja kubeerayo mukama yamuyambe nekigaana okubeerayo tukumanyi mu kusabula naye nga tonnaba kumpeera ku level wano gye mpulira muhozi project tugiwa budde naye manyi gweze entalo butalotalo kuggwe awo obutalotalo kunze kubanga nabadde nkyali ku kino ekya konsati ziggwe tusooke tuwulire ekigambo kya pulezidenti olukimaliriza muganda wange tulinde olumaliriza tuba tumulumbisa oyo ye boss lady yanziza nnyo tulaba nti ensonga agiggusa bulungi tubeebaza leka tusooke tukomewo tusobole okulaba nti ate ensonga atugiggusa ngenda kujja ate tugenda kubeera tukola ate tulaba wano wonna woteeri eno abantu bajjudde olunaku olwaleero tuli mu masanyu just gwe weekumire ku KI mukulembeze buli nsonga ogenda kubeera ogiraba bulungi. Everyone is happy, everyone is excited. Wano wennyini we tuli buli omu musanyufu, buli omu ayina essanyu asaawa zino zennyini. Olaba buli omu bannange buli omu ampita buli omu kajjambo banekavuma sarebu KI sarebu yenye embeera y'okubeera nti nange olaba bipale waabwe neviridde Kampala naye abantu ne bakuteekamu katiketi nogamba KI kyangu obeere ng'otukavani abaana ngavula mulimu n'abaana wano abeetega obalaba
busekise bumanyi n'okwetega bugake naye ate ke ayagamba president Kyagulanyi Bobi Wine naye nga mwenna mbebaza tuli wano ku security nedda security weeriha edi mutwe waali edi mutwe naye busekise nawo bwetegatega abantu bangi betegatega naye lwakuba ate ekyo si kyekikulu naye nga neera nakyo nabo beetega president obukowekowe wabulabye budesign eno bagaba bansekise tuli mu situlago etuwoba olaba olina okikkaatiriza lugamba situlago naye nga mbebaza bonna bye mukola atugenda kubeera president nkyagenda kwogerako agenda kubeera ayogerako he still having lunch sebo Kyagulanyi Sentamu Robert walira lunch nze kati no gwe oyinza okubeerayo gwe n'okitegeera naye nga ebyaddala nga tuvuddeyo mu fan agenda kubeera ayogerako n'abannayuganda ab'enjawulo speech ye mugirinde naye nga ajjukira kyakugambye otubadde ku kkomera tho natuuse genza olaba bagita GPS G&P oba GPS yagenze neŋŋamba kakazi kalina engeri gyekwogera hello turn right then turn left then this hump boy oba kaŋŋambye turn right nekaŋŋamba turn left nagenza okudduka ndi maka ga albab mukubeera nti wenayingidde amaka ga albab ate navuddeyo ngenza okuvaayo nga bavaayo ate kyobalaba nga vidiyo ey'abawala ngikutereeti naye ng'ate occasion bagimpadde naye lwakubeera nti kaŋŋambye turn right neŋŋamba nange nentwaninga right nekaŋŋambirawo turn left nenkanyuga left nekaŋŋambirawo right then nekambuzaabuza genda okulaba ng'ate mbuze naye final ate nentuukawo ate ensonga eyo nayo netugikola kale ate essaawa zino ali bize nnyo wadde babadde bamuzoganyiza ku kisaawe twabaddewo that is so great netubalaga ng'ayingira ate ng'ali strong essaawa zino ali kufuna ku kyakulya ate amale address ng'abannayuganda neera gyonna emirimu gyakola takola nti akikola lwa Uganda buli kimu kyakola akikola lwa Uganda neera agenda mala kulya that is omukulu manyi omukulu waba alya temutunuzaamu kamera abaayina omukulu aba alya omumino muwa ekitiibwa amala bulungi omala address ng'ejjukira akuba asabula kuva lwe yava Ukraine gwakwatako mwenno temukimanyi mwe temwabadde ku kisaawe naye nasese omanyi mukwata ssaawa 12 hours ng'asibiddwa naye babadde bamutadde kwetokota nange neneeraliikirira mwaliwo yaze natugamba naye bamutadde kwetokota naye waliwo essimu gye yakubye abalayi bagambiddewo mumutayingire mpozi tuyinza omuganda bivulu naye nga eyo yonna ensonga agenda kubeera yonna agi addressinga njagala kubeera nti ate emberekereza ate tukomewo buto just keep tuning ku YouTube ke ayi mukulembeze ku Facebook ke ayi mukulembeze buli wamu wendi oba olina ka sexe kolabye ng'oyagala kakuubireko ng'ogamba ke ayi kali kaliwo akabadde kambadde bwe kati kampuubireko ensonga zonna tugenda kubeera ffe manyi twasalawo okulaba nti tubayamba naawe obeera eri eyo ng'olabye mwana munno mu struggle si mu bubi ogamba yes tuli mu struggle but again we need to multiply nganze ke ayi wenazarayo ka ke ayi akalala nawe you need to multiply kale ensonga eyo mukama katonda omulungi abankuumire but tugenda kubeera tudda kyolina okukola following kati tekako notification bell wenzirira otegererawo kubanga fe abamulina